Oluvannyuma lwa Paalamenti okuyisa ennongoosereza mu tteeka ly'amagye emaliriza kkooti y'amagye obuyinza obuwozesa abantu ba bulijjo abasangibwa n'ebyekuusa ku by'amagye eno olwaleero Ezzeemu Okukola ng'era ewulidde emisango egivunaanibwa abantu ab'enjawulo. Eno ng'ekulirwa Brigadier General Richard Tukachungura etandise n'abantu 12 okubasomera emisango nga ku abo 11 babadde bantu ba bulijjo. Emisango egibasomeddwa kubaddeko egy'okutta, okubbisa emmundu n'okuwamba omuntu n'ekigendererwa eky'okumutta. Abavunaaniddwa kubaddeko Sergeant Karamuzi Jotham, Mugabe Mohammed Ali, Nabasa Daniel, Tasingika Paul, Kasule Tone, Bwambale Nason Indianabo, Sabiti Ibrahim, Bona Ronald, Bwambale Elvin, Asimwe Edrin, ne Kasada Alan, ng'ono manager wa Century Hardware ebbanda mu Kampala nga bano bonna bantu ba bulijjo. On or around the first day of December 2025 in Kingona, Chamuzimba Village, Chesiga Parish, Chana Mukaka Sub-County, Masaka District, with the murders of assault and lawfully caused the deaths of Munyara Dazi, Geoffrey Jama. Kigambibwa nti abasibe bano ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa Ntenvu omwaka 2025 ekigoma kya Muzinga kya Namukaaka mu disitulikiti y'e Masaka n'ekigendererwa ekyekusifu batta Munyaradizi Geoffrey Jama. Bano era bavunaaniddwa omusango ogw'okubbisa eryanyi nga bakozesa emmundu ekika ekya AK-47 nga yalimu amasasi 30 nga kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa Ntenvu 2025 wakati wa Kampala ne Masaka bano banyagulula Munyaradizi Geoffrey Jama sente za $600. On or around the first day of December 2025, between Kampala and Masaka districts, robbed Munyara's Geoffrey Jama of his cash, $600, United States dollars. Bano emisango bagyeganye era omuwaabi wa gavumenti Major Ambrose Guma n'ategeeza ng'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso era n'asaba omuwawaabiri wa nnamba emu asindikibwe mu kkomera ly'amagye erya Makindye Barracks ate abasigadde batwalibwe mu kkomera lya gavumenti ekitalya. Investigations in this matter are still ongoing. We pray that this matter be given 2 weeks adjournment. Bannamateeka ababawawaabirwa babadde bagezaako okusaba kkooti okuwa abantu baabwe ennaku ez'okumpi nti kuba bamaze kwa limanda ennaku ezisukka mu 40 wabula kino kkooti ekigaanye. Kkooti bano ebasindise kwa limanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ogwokubiri omwaka guno. Kkooti era evunaanye Major J.B. Byarimana omutuuze w'Esseta Mukono okutaataganya ekwasa y'amateeka interference with the process of law mu 4040 awamu n'okukozesa emmotoka ya gavumenti okutambulizaako omusibe nga tafunye lukusa era ng'ono emisango naye agyeganye. Omusibe omulala nga munnamagye ye Kawuka Benald avunaaniddwa n'omusango gw'okwebulankanya ku mulimu nga tafunye lukusa absence without official leave era ng'ono agukkiriza. With authority left School of Defense Intelligence and Security, but it did not return to the same unit upon the expiration of the period for which his leave was authorized. Oluvannyuma twogeddeko n'omulamuzi wa kkooti eno Brigadier General Richard Tukachungura n'atubulira engeri gye bategeseemu okuwulira emisango gino. And we had to go to undertake all the other legal processes to make sure that we complied with the decision of the court and the guidance that was given therein. Parliament went through the process of making a new amendment act which was finalized, and our priority now is to consider all of the cases that may have been committed between then and now, so that if they cannot be handled by disciplinary action, they are for court, then courts are now open. Kkooti yakuddamu okutuula olunaku olw'enkya. Annette Nakayibale yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.